بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له العزة والجمال وله القدرة الكمال وهو الكبير المتعال وهو شديد المهال وله الملك والجلال اللهم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا غفران يا رضوان يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان اللهم يا غافر الذنب يا قابل التوب اغفر لنا ذنوبنا جميعا فإنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله abatula mwenna tubebaza okubeera nti mbeera kunnyo ku mukutu era twebaza Allah ow'ekitiibwa atukomezaawo kuno ku Labbaik Islam Media. Tunsaba Allah ow'ekitiibwa endakhala shaqqa wa riya wa nifaq kubuusabuusa kwonna ekuyingira oba okweraga oba embeera yonna etali nnungi oba obunnanfuusi obuyingira mu mulimu guno gwe tukola. Allah tukweneyiza nga tukusaba Allah omulimu gwaffe guno ogukkirize ogutuwemu obulungi. Allahumma amin. Alhamdulillah amyewo okubeera ntwejjukanya ku episodes zaffe nga bwe ziri ey'okubeera nti adhkar za sabah wal masa, okubeera nti omuntu yenna ku olulimi lwe yandibadde atandika n'okubeera nti ayogera ku Allah ow'ekitiibwa ng'amutendereza ng'amusaba nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulagira okubeera nti tusaba kwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama the best example esinga Allah gye yatuwa era nga bwe yakola. Saba Allah ow'ekitiibwa abeere ng'atusobozesa tukole nga bwe yakola. So zino adhkari zonna zetuwulira zetujja ne tugamba tugenda kuzitunuulira insha Allah zaali adhkari za mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulundi ogwayita twakoma ku ayatul kursiyo ne dhikiri egamba nti asbahna wa asbaha almulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'daha wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'daha. Netugamba Allah Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibal Rabbi a'udhu bika min adhafi an-nar wa adhafi al-qabr. Ye dhikri gye twakomawo era twaginnyonnyola amakulu gaayo ne tukubiriza buli omu gwenna wenna atandika obudde bwo obw'okumakya wantandise neyo dhikiri. Lwaki? Kuba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagikubiriza era n'agamba sahaba gwe bayita Abdullah bin Mas'ud nti abeere ng'agyogera ate nga librat bi'umum lafdh. Nabbi wagamba sahaba omu tekitegeeza nti aba agamba sahaba oyo yekka, aba agamba ffenna abali wansi wa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ne mbakubiriza ebigambo bino seera bisinga omuntu abeerawo n'agamba olunaku nga luntambulidde bubi nga tulina kawefeego wakoze ku makya. Kawefeego olina okukola ku makya kubeera nti ogezaako okukola bino bye twogera ku makya nga wakamala okusala sobe ogisadde mu jjama omaliriza osabye Allah nga bwe tugamba, osoose okusoma Qur'an nga bwe twasooka. Omuntu yansomye suratul ikhlas kul huwallahu ahadu mirundi 3, kul a'udhu birabbil falaq mirundi 3, kul a'udhu birabbin nas mirundi 3, ayatul kursiyo n'agisoma nga etwalaga obulungi bwayo. Then naleeta edduwa, then naleeta nezina edduwa ezeyongerako nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama zyabeera nti atukubiriza era zyabeera nti ye kennyini asoma wakad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Ng'ate Allah ffenna tukimanyi huwa khayru khalqillahi kullihim, kyekitonde kya Allah ekisinga obulungi, kyekitonde kya Allah ekyali kimusinza, kyekitonde kya Allah nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekisinga ekitiibwa era nga yensonga lwaki Allah ye yatugamba lakana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mu butuufu mwe temumanyi kye muyina. Allah atugamba ffe abaanadamu singa tubadde tumanyi kye tuyina twandibadde buli kaseera twesiima nga tuli basanyufu nnyo okubeera nti tulina nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuba uswatun hasana kwa best example ennungi. Lakana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ye example esinga obulungi gye tulina okubeera ntugoberera. Inshallah leero tugenda kutunulira oba omaze adhkari ya asbahna olina okubeera nti ozzaako dhikiri zino
tugenda kutunira dhikiri egamba bismillahi alladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Bismillahi alladhi, atulaba eyo osobola okubeera nti okiddamu mpola, tusobola okyogera mpola bismillahi ng'osoma wano bismillahi rahmani rahim n'ogamba bismillahi alladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Eyo dhikiri nnungi nnyo era nayo tukubiriza buli muntu yenna ku makya olumala okubeera nti ozuukuka omaze okusala subuhi beera ng'okiteekamu adhikaari zo mu bigambo by'osooka nabyo okusaba. Ffenna tugamba bino ebigambo byonna nga bwe tunaabimalayo amakulu ge mangi lwaki tubirwako. Amakulu ge mangi naye ge twagala buli muntu obeere ng'otegera amakulu gano kibeere nga kikkubiriza okugamba nze leero luno olunaku njagala nduyitemu nga nina obukuumi bwa Allah kambeere nga nsoma dhikiri eno naye nga zo nga wasomye oyinza n'obutaweza ddakiika 15 oba ddakiika 10 nga zonna ozimaze ate nga ffenna hadafu gye tusooka gye tuba tunoonya buli lunaku tuba tunoonya Allah atusiime tuluyitemu bulungi nga teruli mu buzibu bwonna era buli omu abeerawo n'agamba today leero mbadde n'olunaku olulungi, today I had a good day, leero I had a worse day, today I had a bad day. Naye nga tomanyi lwaki, nsonga ki ekuviiriddeko okubeera nti olunaku olwo tolutambula bulungi. Ensonga esobola okubeera nti ekutaasa obeere nga ennaku zitambula bulungi, nsonga yakubeera nti otandika ne zino adhikaari ng'eno bismillahi alladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Tujja mu hadithi nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga hadithi eba ku Uthman bin Affan radiyallahu anhu, khalifa owokusatu era nga Uthman bin Affan ffenna abasinga obungi. By the way, kyandibadde nga buli musiraamu yenna amanyi gwe bayita Uthman bin Affan, amanyi Abubakar radiyallahu anhu, amanyi Ali, amanyi ne Umar bin Khattab radiyallahu anhu, basahaba bannabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bali bamubashirina biljanna bonna, Abdurrahman bin Auf bonna ng'obamanyi. Kyandibadde kyankiza nnyo okubeera nti omuntu abamanyi. Uthman bin Affan yali khalifa nabi Muhammad sallam owokumeka, owokusatu, ate era nga y'omu ku baawasa baalaba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ababiri, ate ng'ali omu era ku basiraamu abasooka okubeera nti basiramuka era nga ali omu bwe bayita al-muhajirina abaasenga okuva e Makka ne bajja mu kibuga kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe twali nga twogera ku hijja ne twogera ku Hudaybiyah Treaty, Uthman bin Affan ono yali wankizo nnyo era ali omu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe atuma n'amugamba gwe genda e Makka ogezeeko okubeera nti okwasaganya embeera wakati waffe abasiraamu n'abakuraishi ne ba ahal Makka bali mu Makka babeere nga batukkiriza okubeera nti tujja okubeera nti tukola emikolo gya umra ne hijja inshallah taala. So Uthman bin Affan musajja wamanyi nnyo mu busiraamu, atugamba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba ma min abdin, titwali muddu yenna yaqul fi sabaha, ogera ku makya, obudde obw'okumakya, kullu yawm, obudde obw'okumakya buli lunaku oba buli bwabukeeza ku makya, wa masaa oba olweggulo nga Allah amusaasidde n'abeera nga bwongezza ng'ekiro tekinaatera okubeera nkituuka, masaa kulli layla bismillahi alladhi, nawegera ebigambo ebyo bismillahi alladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim 3 marrat. Emirundi emeka? Emirundi 3. Lam yadhurra bishay, toyina kintu kyonna sobola kubeera nti kikola ki kikutuukako ekikyamu kyonna. Banne zina adhikaari tugezeeko, noonya omuwalimu omugamba agikuyigirize. Bismillahi alladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Nokyogera emirundi 3 toyina kikyamu kyonna kisobola kutuukako olunaku
ng'akedde lam yadhurra bishayi kuba wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Buli kyolaba nabbi kyayogera bwali bubaka. So nabbi bwatugamba nti wali kikyamu kyonna kisobola kutuukako ng'akedde kusoma dhikiri eyo, tuba tulina kukkiriza ne tubeera nitugigenderako inshallah taala. Dhikiri eyo etegeeza bisimillahi ng'etugamba nti nsoose okubeera nti nkolaki njogera erinnya lya Allah, in the name of Allah. Osoose okubeera nti weesigamira olayira Allah ow'ekitiibwa, weesigamira Allah bisimillahi alladhi la yadhurru ma ismihi shay, bimaana nti nsoose okwogera ku linnya lya Allah ow'ekitiibwa oyo asobola okubeera nti alladhi la yadhurru ma ismihi shay fil ardi, oyogedde erinnya lya Allah oyo asobola okubeera nti akutaasa n'obeera nti tolina kintu kyonna ky'osobola kubeera nti ofuna, obuzibu bwonna bwonna bw'osobola kubeera nti ofuna, tolina mbeera yonna yonna sobola kubeera nti ekusumbwa n'obeera ng'ogifuna. Kuba agambye shayun fil ardi wala fis samai, n'agamba makruhaati ekitamwa kyonna mu lunaku oba wal mudhiyaati oba ebyo byonna byonna by'omanyi nti nno byo mu butuufu azin bisobola okubeera nti bikukosa, mudhiyaati ekintu nga kisobola okubeera nti kikukosa. So omuntu aba atandise bisimillahi alladhi la yadhurru ma ismuhu shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim, tintandise nga nsoma erinnya lya Allah ow'ekitiibwa alladhi la yadhurru, ogwenkakasa ti tewali kintu kyonna kyonna kisobola kuntuukako, nga ye kennyini yankuuma, nga ye kennyini yamprotectinga, nga ye kennyini obukuumi bwonna bwonna mbujja eriye. Nga bwe twagamba nti banne omuntu yenna yenna tulina okubeera nti tugezaako nnyo okukakasa nti mu butuufu protection yaffe esooka oba omuntu atukuuma asooka ye Allahu jalla waala. Kuba tulabye abantu bangi nga mu butuufu ye kennyini abeera n'abasirikale 10, abeera n'abasirikale 5, abeera n'embwa, abeera n'amamotoka ga poliisi, nawe omubbi wajja bonna, oba omuntu yenna omutemu agala okutuusaako obulabe najja bonna n'abatemula, oba obulwadde bwonna obubi we bujja bwonna ne bujja ne bumukwata adde alina protection efaanana etya. So mu mbeera yonna twagamba nti omukuumi asinga obulungi Allahu jalla waala gwosobola okubeera nti okwesigamira, gwosobola okubeera nti ofuula mukama wo mukwano gwo nnyo ajja okukuuma. Wala fi samai, oba kyonna kyonna, wala fi samai min balaya annazilaati, oba byonna ebintu ebirimu okugezesebwa esobola okubeera nti bikutuukako naye biba nga biva mu ggulu mu mbeera yonna yonna. Saawa wonna wonna oba weekingiriza osaba Allah ow'ekitiibwa abeere nga akkulembera, wa huwa samiul alim, nomaliza ng'ogamba mazima Allah owulira, huwa samiul alim, ate embeera yonna yonna ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi, Allah amanyi byonna ebyekwesa emitima, ya'lamu ma fi suduri, Allah amanyi byonna ebiri mu mitima gyaffe. So wa huwa samiul alim, n'obeera ng'omusaba otyo Allah ajja kubeera nti akutaasa. Mbakubiriza bannaaye nti inshallah taala tugezeeko nnyo mu adhikaari zaffe. Tugambye eyo edduwa okisoma ku makya n'okisoma n'olweggulo inshallah ng'obudde buwongera. Dhikiri endala gye tugenda okubeera tusembyewo nayo yakubeera nti inshallah tujja tunywangayo 2 tusobole okubeera ntuzimalayo, tugende ne ku dduwa endala nga nabbi bw'abeera nti azisoma inshallah taala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nushur. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama yogeranga ebigambo ebyo, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nushur. Bimaana Allahumma bika asbahna, bimaana bini'matika wa bihifdhika asbahna, kyotegeeza nti mu butuufu olw'ekyengera kyompadde olw'okunkuuma Allah gw'ensonga lwaki mbukeesezza. Bameka muffe abagenda ne beebaka wallahi ne bagenda okudda engulu nga balwadde nga tebalina bulamu yadde? Bameka muffe abagenda ne beebaka ne bagenda obukeesa nga Allah abajjuludde? Bameka muffe awangaala mulamu olunaku lulamba naye bakagenda ozuuka nga agudde eddalu? Bameka mu bo abeebaka
bagenda ozuuka nga bafuuse bazibe, bagenda ozuuka nga aliwo ebintu byabwe bye batalina, naye ge Allah n'ozuukuka gwe n'olowooza nkya bulijjo okubeera nti ozuukuka bw'otyo n'obeera nti okyebaliza Allah. So mbakubiriza bw'oba ozuukuka tandika Allahumma bika asbahna, kw'obeera ogamba ku lw'ebyengera bya Allah byampadde, akyampadde obulamu nanzuukusa nanzya mu tulo nga ndi mulamu, nga siina wannuma wonna, nga siina mbeera yonna yonna entuuseeko, bimaana insha Allahu taala. Era omuntu yenna yenna wabika amsayina, bimaana dakhalna fil masaa'i bi ni'matillahi, timutuufu nnyingidde era mu lweggulo olw'ekyengera kya Allah. Bameka mu bo abakeera ku makya, kuba mbutuufu etwali tuli ku kye bayita okweteekateekera okufa, twagamba kul inna almauta alladhi tafirruuna min fa innahu mulaqikum. Twagamba nti omuntu yenna yenna okufa kuno kusobola okutuukako, osobola okubeera nti okeera ku makya ng'oli mulamu, zigenda okweera ssaawa 6 ogw'emisana nga Allah akujjulidde nga ate obadde mulamu bulungi, genda okweera ssaawa 9 nga Allah akujjulidde, zigenda okweera 12 nga Allah akujjulidde. So wonna wonna olina okugamba Allahumma bika asbahna wa bika amsayina, mu mbeera yonna ng'obukeesezza era ng'era obuwungezza, bimaana dakhalna fil masaa'i bi ni'matillah, tennyingidde olw'eggulo olw'ekyengera kya Allah nti akyampadde obulamu. Nsaba Allah ow'ekitiibwa abeere nga atuwa obulamu, Allahumma amin. Wabika nahya bika namuutu, maana otegeeza ogamba nti mu butuufu obulamu bwange bwonna Allah yabumpa, era Allah yalina okubeera nti akola ki, anzijuula, wa ilaika nushur, bimaana nga wogamba nti inna ila rabbika ruja, obanga wozuukira ku makya n'ogamba alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nushur, n'ogamba nti mu butuufu neebaza Allah ow'ekitiibwa oyanzuukusizza nga ndi mulamu, oyo Allah mpadde obulamu, alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nushur, Allah mpadde obulamu nga mbadde mufu nanziyiza obulamu, era oyo Allah agenda okubeera nga insha Allahu taala anzuukusaako yawmul qiyama nga ndi mulamu. So mbakubiriza baganda bange mwenna ab'ebitiibwa, adhikaari ezo tubeere nga tuzikumira ku lulimi. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namuutu wa ilaihi nushur, ezo Allah ajja kuba atusiima insha Allahu taala. Omuntu yenna wandibadde okitegeera bulungi nti mu mbeera yonna omuntu yandibadde yeteekateeka, naye weteekateekera otya? Ng'ogeddeko Allah, ng'omutendereza, ng'oyogedde adhikaari ezo, Allah ajja kubeera nti akusiima. Dhikiri gye tusembyayo era nga eri mu dhikiri ze tulina okubeera nitusoma ffenna nga tuzuukuse, egamba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba man kaala raditu billahi rabba wa bil islami diina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Tugamba nti omuntu yenna agamba nti raditu billahi rabba, nti neesimye, ndi blessed, yanyumirizaamu nnyo nti raditu billahi rabba, nti Allah ye mulezi wange. Ffenna tulina okukimanya nti mu butuufu rabbuna wa rabbul kaaba, omulezi waffe, omulezi w'ennyumba ey'ekitiibwa Kaabatul Musharrafa, omulezi w'ebitendo byonna, w'ebitonde byonna, yatugamba alhamdulillahi rabbil alamin, nti amatendo gonna ga Allah rabbil alamin, omulezi w'ebitonde byonna. Era naffe tulina okubeera nitwesiima nnyo nitugamba raditu billahi rabba buli ku makya emirundi eki esatu, raditu billahi rabba wa bil islami diina. Ne tuddamu ne tugamba nti twesiimye nnyo nti eddiini ey'obusiraamu eno Allah gye yatulonderawo. Ebiseera ebisinga omuntu abeera n'ekyengera eky'obusiraamu n'otakimanya nti kyengera, gwe lwaki mulowooza abantu era mubalabe eyo ng'agamba naye nze mu butuufu obusiraamu ndaba mu butuufu empisa zaabwe nnungi, n'agamba nze mu butuufu obusiraamu bwe ndabamu bwe nti abasiraamu tebalina buzibu, basiraamu bantu balungi, nze butuufu obusiraamu buyigiriza omuntu okukola ki, okubeera nti yeefuga, okubeera nti abeera n'empisa. Omusiraamu tanywa, omusiraamu takola ki,
omusiraamu tabeera mu betting, omusiraamu takkizibwa genda mu betting. Oyinza okuba nga obikola naye nga mu butuufu. Omusiraamu tanywa, omusiraamu tokkirizibwa genda mu betting, omusiraamu tokkirizibwa kubeera nti oli embizzi, omusiraamu tokkiriza kubeera nti okozesa ebiragalalagala byonna mu mbeera yonna yonna ebiyinza okubeera nti bikujja mu mbeera. Omusiraamu tolina kubba, omusiraamu tolina kulyazaamanya, omusiraamu olina kubeera wampisa nnyo. Kati omuntu olw'empisa ez'obusiraamu babeerawo ne babeera nti bagamba naye mu butuufu abasiraamu. Naye lwakuba ennaku zino tuvumaganyizza nnyo erinnya eryo ery'obusiraamu. Nsaba Allah ow'ekitiibwa yongere okubeera nti alitukuumira. Naye banne mbakubiriza, oyinza okulaba ng'omusiraamu akoze ekintu gwe kimanye nti akikoze nga ye. Obusiraamu si bwe bumulagira okubeera nti yeeyisa bw'atyo. So raditu billahi rabba wa bilislaami diina, n'ogamba nti wenyumiriza ku ky'okubeera nti oli musiraamu wa bi Muhammad sallallahu alaihi wa nabbi wa rasula, era nenyumiriza okubeera nti ndi wansi wa nabbi Muhammad, era ye nabbi wange, ye mubaka wange ow'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wajabat lahu aljanna, Allah aba akakasaako okubeera nti ogenda kuyingira ejjana. Mbakubiriza okubeera eyo dhikiri nawe mugireeta emirundi 3 ku makya n'olweggulu. Raditu billahi rabba wa bilislaami diina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi wa rasul. Alhamdulillah, tujja kukomaawo saba Allah ow'ekitiibwa mbeere nga tukomyawo olunaku olulala, era twongere okutunula adhikaari. Eyo tutunuulidde adhikaari ezo 3 zokka. Omuntu asobola okugamba bisimillahi alladhi la yadhurru ma ismuhu shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa samiul alim. Allahumma bika asbahna bika nahya bika namutu wa ilayhi nushur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi wa rasula. Emirundi 3 Allah abatolina kintu kyonna kyonna kigenda kutuukako kibi, bogenda tambula muno mu lunaku ng'olutambula mu bulungi. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin.